Yes, Faadi TV ejimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribe nga tonyigene kade ntiisa ennyumba ya Doni Asia munange ekutte akaliro ekutte omuliro mu bintu byonna bisaanyeewo niye babata abasinga tebasaasidde Doni Asia. Doni Asia kiki yeeyisa bubi mu bantu nabagamba nti omuntu bwe weeyisa obulungi mu bantu suubira abantu okweyisizaako bulungi naye bwe weeyisa obubi suubira abantu okukweyisizaako obubi. Doni Asia ennyumba ye ekutte omuliro. Bino ebintu bya ddala si bya lwali. Ennyumba ya Doni Asia ekutte ennaali era ali mu maziga essaawa zino. Ebintu byonna bisaanyeewo, sofa set zisaanyeewo, fridge zisaanyeewo, ring light zisaanyeewo ze bakozesa okuba nga bakola vidiyo zaabwe ne live zaabwe zisaanyeewo, n'amasimu agamu gasaanyeewo kubanga bagezaako kubanga baweereza message okubanga bakola ki boogerako nabo nga tebabafuna bulungi. Abasinga amawulire bagafulidde ku social media ku mitimbagano. Ne bali mbalaga ebifaananyi ne YouTube tekwatagana bifaananyi biraga muliro. Kivula nkozesa bino bifaananyi byokka bitalaga muliro naye nga Doni Asia yooyo. Abasinga bamusekerera busekerezi bagamba Doni Asia nti wakipali kubanga ennyumba gy'agenze mu badde basulamu ne Big Joe. Ruumu yamudoosa ne Big Joe. Kati Big Joe yamusanze omusajja oludde nga Big Joe abeeramu naye Doni Asia olwagenze ennyumba lwe yakutte omuliro. Abasinga bagamba nti Doni Asia wakipali ate abantu baamukolimira. Abasinga bamugambye agende asooke yeetondere Bannalongo Kitone n'abantu abakola ki abawerako bonna akole ki abeetondere. Awo ensonga ejja kukola ki ensonga ejja kutereera n'ekitali ekyo tajja kufuna mirembe. Bamusekeredde ssebo ku social media. Abasinga bali mu kumusekerera bagamba gw'amanyi ojja kiwulira. Abasinga bate bagamba munnange naye nga mbeera ya nnaku si birungi ku sayidi yaabwe ne Big Joe naye nga Doni Asia yamaze genda wa Big Joe ogenda okuba nga amukyaliddeko ennyumba lwe yakutte omuliro. Olw'ennyumba yakutte omuliro kubanga bagenze osimuka ekiro maama ng'omuliro gutetta kati abafiire namu mu nnyumba. Musanya gwe n'okuzanya oba gwavudde ku masannyalaze oba kiki oba sigiri. Naye sigamba nti badde bakozesa essigiri kubanga babadde bakozesa ndoza oba gaasi n'ebirala bye bakozesa microwave okubanga bafumba n'ebintu obulala manyi naku zino tebafumbira ku masannyalaze. Abasinga tebakyafumbira ku masigiri. Abantu abasinga ennamba ennene kati bakozesa masannyalaze. Masannyalaze ganguya ate oluusi oseevingako ndowooza kubanga n'amanda oluusi omuntu oyinza okugula ensawo y'amanda ng'egy'ebbeeyi nga mitwalo nga 10 almost ate 10 gyogedde bano ababeera mu bitundu by'e Masaka eyo ne mu Kampala nza nigiguze 15 ensawo ey'ebitwe bibiri. Ogikozesezza amanda birerya gabubbuuka okufaako obufi. Amanda ebirerya gabubbuuka gadduka ensawo bunaku oba wiiki ebyo eweddewo. Naye amasannyalaze oli agamba nti kangule yaka naye nkwalira amasannyalaze ga bbeeyi n'oli agamba kangule kaayaka oba kangule bwenti bwange nga 30 oba yaka njafumbako nkole ki nga banyabako ne TV. Ganguya ate oseevingakokko kubanga toyinza kufumba caayi ku masannyalaze n'omugeraageranya n'ow'essigiri. Nga walaba pako eyinza okufumba caayi mu sekendi sijja gamba sekendi kuba sekendi ziba ntono mu budakiika aba ayidde. Naye ow'essigiri abeera akyali awatuukana ku masigiri bw'anoonya ebiveera simanya nga akume awona amanda nga birerya oba oluusi nga magumu. Manyi bagamba n'amanda amagumu nti ogakuma wakuma essigiri yaago luba lutalo kuba kutabaala. Abasinga bitunuddemu ne bagamba lwaki yafumbira ku masannyalaze, lwaki bafumbira ku masannyalaze lwaki badda ku manda. Manyi n'essigiri naye esobola okwokya ennyumba kwegamba kuba kusaba Katonda. Amasannyalaze gookya ennyumba, gaasi ayokya ennyumba n'essigiri zookya ennyumba kwegamba byonna byokya ennyumba. Kubanga toyinza gamba nti essigiri mbadde ngitadde mu kasitoowa omuliro gusobola okuva mu kasitoowa mpaka mu nnyumba. Yes, kisoboka. Kakati awo nno Doni Asia
yasobeddwa dda, ebintu byatabuse dda. Abasinga bagamba nti bakadama batandika okuba nga basonda bakadama baleka okuba nga basonda akasimbi k'okuzzaawo ebintu bya Don Asia ne Big Joe ne bafiiriddwa emaali. Woofer zisaanyeewo, TV zisaanyeewo, pakolita zisaanyeewo, ebinana bisaanyeewo, mapaasi gasaanyeewo, ebitanda, engoye. Omanyi okuba nga basigazza kubanga Big Joe mulabe oba abadde yeesibye na tawulo. Ze engoye ze basigazzaawo, bintu basigazzaawo bitinninyi bwe biti, obugoye bwonna bwasaanyeewo bampi, amakesi g'engoye gasaanyeewo gonna. Ziwiigi za Don Asia zisaanyeewo wiigi, omanyi ayambala nnyo wiigi, zonna zisaanyeewo, zonna kugamba guno omuliro gubadde gwazze kusaanyaawo ebisinga. Era nabo singa tebazuukuse kusemuka wadde ogenda battirayo mu nnyumba. Mwandigenze okuwulira nti munnange abantu babiri bafudde, Don Asia alugenze ne gundi ne Big Joe balugenze. Naye bombi bakoze ki? Beerwanye kati ne Katonda abayambye n'abateekamu kukola ki? Omwoyo gw'okusisimuka. Kubanga Big Joe yasimuse n'akonda ku Don Asia n'amugamba ggwe bintu byatabuse dda zuukuka. Maama genza ozuukuka Don Asia ng'embeera yakaaye, nga situation is getting worse. Maama nyabo ng'embeera yakaaye dda. Naye nga munange ensonga ziizo mawulire ga nnaku, mawulire si malungi ku side nga Don Asia abantu bangi bazzenga avuma, abasinga tebamusaasiddeemu wadde. Ne bakadama bagambye tetugenda kukusonda wadde olw'ataano. Weeyiiye akasente ke wakola ku kyebbanga ly'omalayo wakakolamu ki? Koyisa ako akasente ogula ebintu ebipya. Watuvuma nga watulangira nga nnyabo nga gwe wamala, kati essaawa tukusinga, essaawa zino twetaaga tukusondere. Nabagamba nti bakadama bw'abanga bagadde okusondera kati ebintu bya Don Asia basobola okubisonda ne babizzaawo mu wiiki buwiiki. Bakadama abo naye waba tebaagadde kaba kaweddemu. Kati Don Asia bagamba tetugenda kukusondera ddala olw'ataano wadde ne bonaakula biki. Kibi nnyo ku side ya Don Asia ne Big Joe. Ennyumba yaabwe yakutte akaliro, yakutte omuliro, yasaanyeewo yonna.